Hey, hello everyone. Asubira mu buli bulungi. Omuntu yenna asobola okunyamba n'ataginga Airtel Uganda. Mwaba Airtel Uganda mulekerawo akamanyiiro. Tuli banna Uganda abakoowu. This time mumanyide muna Uganda omukoowu, and I am ready to go with you wherever we are going. Airtel, I've always heard people saying baba sente zaabwe ku mobile money, abantu ba Airtel money. Ngenga nebuuza ani amanyi pini z'abantu eza Airtel money okujjako mmwe mwennyini abazibawa. Muyina abavubuka abammwe ababbi eyo munda nga mubamanyi, but you can't even say anything about them. Mulekerawo kutumanyira ffe bannayuganda tulina ebizibu ebitumala. Tulina ennaku etumala. We are tired and frustrated. Okay? You wake up in the morning ne musalako line yange because mugiraba eri busy line eyisaako ssente. Sinaba ku exceedinga ku ssente ze mugamba muntu kuyisa ku line yammwe. Ne mugisalako nenzija ne mugizaako in less than 2 days ne mudamu ne mugijjako, and you people ne munkubira sebo mumanyiira musinika ebinnyo by'abafu mbu eno line eyitako simanyanga amasimu ag'obufere. I've had this line for years. For years. Okitegeera, so you had it in mind mumugenda ku intimidating omuntu mumanyi mumuyise muna Uganda atategeera mu intimidating aleme kujja ku Airtel muleme kujja ko line ebya kisiru akozese sente ze. You people are fucking with the wrong person. Nze temunsinikira binnyo nga we mbagambe nti bana Uganda tukoyo abantu abatunyigiriza, tukoyo abantu abatumanyira. We have enough, as in we have enough on our own plates. Nze mbabuulira Airtel kemudamu ne musinikire ebinnyo ku line yange, I will burn down your buildings. Kubanga mwajimpa ne mutwala ndagamuntu kopi yange ne mumpa line. I've had the line for several years. So mwabade mwagala kola intimidation mbuneme kujjawo ku office bwammwe so that you can take my money. You're fools. Ebyo mu intimidating muna Uganda wa wansi. Ebyo mu intimidating muna Uganda wa wansi ne mumubba with evidence. Njagala tugende muntwale mu koti with evidence. Amasimu gamwe gabeera ga recording, njagala mumpe recording ku simu yange eyayitako ngegamba mbwefera. Akakamanyiro ke mubirako bana Uganda nze temusobola binzi birako. Temusobola binzi birako, mulekerawo okubba abantu mwaba Airtel. Airtel mulekerawo okubba bana Uganda. Tuli bako tuyina ebizibu ebitumala temutusinikira binnyo. Already Uganda yatufuukira ekizibu. Ate namwe mwagala tufuukira bizibu. You people pressed the wrong button, shit. You pressed the wrong button. Nze temumanyira temuddangamu. I have a right over that line nagisasulira mbwammwe ne muzijjako ndagamuntu kopi yange ne mugisigaza ne mumpa kilayini kyammwe. I've had this line for years. For years. Kati mujja munsinikirako ebinnyo kuba mugimanyi nti eyitako ssente. Mube mubbanze siriimu mwembwa mmwe. Siriimu. I want to go with you wherever we are going. Nze temusobola kumanyira ebyo bya kisirusiru. Nziza ne mudzaako line. In less than a day mulabye kuyiseko ssente ndala mumujigala mulina ekikyamu. Lwaki mutuwabira line byammwe nga mumanyi temwagala tubikozese? Already mutubbe emisolo mututeekako mingi ne tugigumiikiriza. Okitegeera kubanga tuli bana Uganda batalina bwogerero ne tusirika. We have enough problems in Uganda ebitunyiga temwegattamu mwaba Airtel. Fuck you all. Temuddamu. I will burn down Airtel buildings. Nemudamu ne mugimanyira. Kubanga mwajimpa nengisasulira njinako right. Nina right egikozesa. Bantu mama mumanyi pini namba z'abantu, mama mumanyi pini codes z'abantu eza Airtel money. Abantu bulijjo nga boogera nti baba bako sente ne baleta complaints. You do nothing about it. Kubanga mukimanyi nti ababa sente z'abantu bali munde wammwe. So you thought you will intimidate me? You can't. Mwe muyina bi network ebifu, mwe muyina bi network ebifu, mwe abamu kubatuguza data atawera, mwe abamu kubaguza bana Uganda data olunaku ne bamugula emirundi n'emirundi. Ate mutuliko mutusinikirako ebinnyo mwe bagaayi mwe temukigeza. Temukigeza. Ne mubeera ne ba customer care simanga abatuula ku customer care desk nga batunulanga emirambo tebategeera mwabalondawa. Mwabalondawa bona butunulanga obutalya. Mwabulondawa. Bani be mumanyira mmwe mbwammwe. Nze temuddamu sinikire ebinnyo ku line yange. If you think I am not worth to have that line muntwale mukoti mujinzijireko mukoti temuddamu kumanyira Airtel.
temuddamu kunsinikirako binnyo mwe mulina bidata ebifu mwe mulina binetwork ebifu ebitategeerekeka tubagumiikiriza mu mbeera yonna kuba Munnayuganda mumunyiga emabega ne maaso mubba ssente z'abantu ku line abantu bemubba bulijjo tebasobola kwogera. You people press the wrong button. Airtel Uganda, I've always complained. There was a time I sent someone money nezitatuuka ngate nze muzinsaze nange ne mutaziza. I complained. I came on your Twitter handle nemba tweetinga ne mu inboxinga kasasiro gwe mu inboxinga temuddamu kusinika binnyo Airtel. I am ready to go down with you. Temugeza ko kunsinikirako binnyo tosobola kubanga ogamba mugwalina pin code y'omuntu mugitwale nga bank baba batya sente zange ku account nga banka yemanyi nze ne banka fe tumanyi pin code yange. Temuddamu kutusinikirako binnyo fe tulina ebizibu ebitumala mu aba Airtel mu Uganda mwe mizimwe temuddamu kutumanyira. We have enough problems nga bana Uganda. Mutunyigiriza airtime mutuguza wa bitundu ne mutunyigiriza data mutuguza wa bitundu network ya mwembite kola muoza 4GB eringa 0.1 GB mu upgraded mwasamirira. Temuddamu mulekerawo okubba bana Uganda. Nze temuddangamu okusinikira ebinnyo ku line yange. I am a wrong fucking button. Temuddangamu nogenda wote bakuwana nsonga lwati bagisazeeko. When I check here I say the line is active. Are you stupid? Kudeski wachima kochi. The line is active when I can't call. I can't use my mobile money. It's my fucking money. Mumanyije tuzijja mleke mtusinikireke binyo. Uganda tunyigiriza tena mwe mtunyigirize. Mwe bani. Temuddamu kusinikira binnyo ku line yange mubeba na Uganda abatasobola kuogera nenze mbabulide. The next time you fuck around with my line I am going to burn down your building. Ntandikira kuyeka balagala kuba yenninanye. I will burn it down. Temuddamu mwe nja kukunga abantu tujje tweyiwe ku kyofisi kya mmwe mukakasenti tuyina amaanyi bani be mumanyira mubba bana Uganda abatalina bwogerero. Omwana wa Airtel nagamba munnange line bazibbako ssente no bagamba banaye mukole complaint customer care mbutu bakubira badda mu kwasamirira nze temwasamirira. Do not dare me. Baba gamba mbutu asomera bwerete tutegeera mumanje tujja ssente. Uganda tunyigiriza tena mwe mutufukire ekizibu. Already mutunyigiriza mutuguza data owalunako ne tumugula mirundi 10. Ne tusirika ngo muna Uganda talina bwogerero. Okitegeera fata mutumanyira temutusinikirako binnyo. Line endala bwe zijja in competition nga muzitekako ebisango bazijja mu system. Bwe muba mwagamba nti mutusobola mutwetike. Bwe mba temutusobola mutusuule. Temuddamu okudda ku line yango gisinikirako ebinnyo. Temuddamu Airtel Uganda, please help me and tag those goons. Airtel Uganda, I will burn down. Kando kagundi kameka office kamwake kabalagala, I will burn it down. Nze ni muna Uganda yakowa. Ani bwe mumanyira. Ense tunyige, buli kintu kitunyige. Ate namwe mwenyini mbizimwe mutuddeko mutunyigirize mwe bani. Lwaki mutufukire ebizibu? Tulina ebizibu ebitumala nga bana Uganda. Tulina ebizibu ebitumala. Okitegeera on Monday mwasalako line yange. Nenzi jane mugizaako. Yesterday ne musalako line yemu. Muli basiru. Ntuka gwali ku buwalaba mwobo butunulanga obutategeera. But I see the line is active. We call customer care. Mwagisazeko mwe benyini ne munkubira. Nemba gamba, okay, I'll be there. You give me the reasons and the evidence of what you're saying. You can't even give me the evidence. Muli awo mwasamirira mulinganga amalere. Temuddamu tumanyira mu aba Airtel. Temuddamu. Bw'omuba muwulira nga mulina evidence, go to court. Take me to court. If you can't, I will take you to court. Nze temunsinikira ebyo binnyonnyo. Lwaki muzituwanga temusobola tumanaging? Why? Lwaki mwetika bye mutasobola? Banange bana Uganda tulina ebizibu ebitumala mu abasiru ba Airtel mwe. Tulina ebizibu ebitumala. We don't need your issues. Temutugatako bizibu. Tulina ebizibu ebitumala. Gwe nalanda yayitamu ono bamukuta bamusiba. Muli amusitika binyo. Temuddamu. Mani gwe mumanyira. I am waiting for your reply. Genda kubipeji bya kwanga tujja kubipeji bya mwabitunda mwabiwa ba agent abatategeera bibakola nakuddamu. I want people to tag you. Ate mbalinze kumpe onja kubasabula.
nja besabula ebyo mumanyira omuntu wa bulijjo twabikoowa. Mumanyi ssente gye tuzijja. Mumanyi ssente gye tuzijja. So you thought you're going to intimidate someone. Oh, you pressed the wrong button. Line eddemu eveeko Airtel baba wana. Eddemu eveeko. Ako kakabalagala branch. I will burn it myself. Mulinga ne toys